Kale tweyanze genjagala okutegeeza nti ku Monday ng'ennaku z'omwezi 12 tutandika omutendera vaawo mpitewo gwe mutendera ogwokubiri Kawesi Ediga ojja kubeera wano, Sekide Asa James ojja kubeera wano, Nakazi Florence ojja kubeera wano ne Kasule Joseph. Ate ku Lwokubiri tujja kubeera ne Ssegawa Joseph, Bukirwa Shadia, Kwagala kwe Juliet, Nakigudde Jennifer. Abalala mulinde mu nteekateeka y'enkuluze ku Sande. Nnyama nnyago nja gabawa mu bujjuvu tutambule engero 3 nga mbawummuzaamu buli omu mu sipiidi. Kyenkubuuza kyoddamu toddamu kyenkubuuzizza. Namba 6 baana na baana obubonero 3 baleke bagwa akanyoomagano obusatu bweyinda busatu tambula ogende bubonero babukuwadde. Natasha Olivia okuva ku mbira ng'eddoboozi lisse wansi njagala vaibu Natasha bw'otova ku buko Kadiba oli amayuba nani Nabinyasi Regina oli amayiba. Tugenze ku ky'omusanvu Natasha bakiwadde munnange bwe bujja busatu. Ekyomunaana batuuse Bugga beerabire batuse Bugga beerabire embooge obubonero busatu badde kusimatuse Kadiba wamatula nkuwendereza 3 naawe akanaafa Kadiba tekawulira ngombe busatu. Atali nnyini mbooli asima aligula bakuwe busatu. Akatono akatuuse kakiredde n'essuubizo kakira ekinene ekisuubizo ekaawo ng'obadde nkuttidde naawe babukuwa obubonero 3 tambula tugende. Tugenze ku Kadiba yiteeri tumala kugendayo mu kiteeri wamma ani Nakalanzi Saala okuva e Bukoto buli kuggwa Lugero malayo Kadiba okayima obukyala si bumbejja. Kadiba owanika nnyungu ono ekisaawe ekyavuga. Tugenze ku ky'omusanvu ebbala lya Namuŋŋoona erimu Kadiba wakayima Kadiba terimu buusa na nnyange. Natasha tubuulire ekikyo kyogere tuli teriki kiri kinyonyi oli si muntu bonna tobawa terikibuusa na nnyange oba terikibuusiza mu nnyange. Olugero luwanvu nnyo oluyinza odunnyonnyola. Kale wamma mwana muwala bwa Ddiba Kadiba wakayima Natasha Wadiba buli omwasikaza buli muntu buli omwasikaza wuwe nkumaze tuula tweyanze egeka kakati tugenda na mu bwino mu bwangu nnyo kuba essaawa etutwala. Waliwo olugero lwaffe luli olwakomye mu kkuba eggulu lwe baadibaze olwa ekyalubera embwa okumera amayembe. Olugero olwo abavubuka eggulo baaludibaze ne tugamba nti Natasha baffe bagenda kujja bajja ddu tusomera bulungi. Kaakati lwe luno oluli wano lwe bagenda okusoma. Bali wali ebibuuzo ebyo bya buwangwa osome ne bwino. Kino abayizi wuliriza kino abayizi abayigga ensolo kwe basiba entuula zaabwe ne bazireegako bulungi obuti obwo ke basiba entuula bazibuyita batya? Tereza Kadiba omuyizi
Wanje? Engwanyu. Kadiba muwakabone. Kuba adakamanyi. Kadiba muyizi nze mulabi. Tugenda ku kibuzo eky'ekkumi. Wamma obutiko obumera okumpi n'ennyanja oba mu bibira ebiriraanye ennyanja buyitibwa butya? Kadiba wakayima. Ono omwana muwala? Kadiba ow'oku nnyanja? Kibulumusu. Nedda. Natasha ow'oku nnyanja? Kigaanya obuntu bwe tuyita nakyebowa. Bakuwe bwingi. Tandika etugaba bubonero eno. Awo lwatuuka nga Ssebintu atemya ba Wansolo bonna eggulo limu nti enkya ajja kugaba amayembe mu maka ge. Nti era buli Wansolo yenna obudde abulabira mu luggi n'amutuukako. Awo nno ku lunaku olwaddako buli Wansolo yabukeereza nkokola nga yeekuba mu maka ga Ssebintu kwefunira mayembe. Obudde okugenda okutuuka awo nga mu Kalasamayanzi nga ba Wansolo abali ewa Ssebintu bawuuma buwuumi era nga talina nawaayisa kigere. Bano bavaayo n'amayembe ate baali basemberera kufuna gaabwe. Tumusala obulala omuwadde obubonero 5. Tweyanzege. Kadiba Nyansi yo omusawuzi bitwawula agambye nti akuteereddeko akabaano. Nga weebaza. Nona agambye nti ye muwangajja akaali wano ku St. Pocas Kabira agambye Kadiba ali ku ggwe. Viregiment. Natasha. Sigwe namba 2. Sirwero olupapula lwo. Kale tugenze. Enkoko tezaala ekola ki? Eyalula. Busatu. Tunnyonnyole engeri ettooke gye lyetugamu. Ettooke gye lyetugamu. Livaayo ne kiwanuka waggulu egundi evaayo. Kyewanuka waggulu. Bakuwa obubonero busatu. Tubadde tuula osome bwino Natasha tulina kuluba. Obubonero 10 agala butulekera. Tasoma bwino tandika we bakulaze. Wamba ne walibadde enkoko yagikwata mumwa okuva ewuwe okugenda mu maka ga Ssebintu. Yatuuka awo engajaba we zisibira enkumbi enkalu. Kubanga yagendanga ayita mu maka g'abantu ng'anoonya amagumba. Agenda okutunuulira olunyiriri lw'aba Wansolo abaagaana amayembe mu maka ga Ssebintu nga terusikwamu mmindi. Ko ye nti kangira neenoonyeza ku magumba. Nga ne ba Wansolo abaagabana amayembe bwe bakendeera. Mbawa muwa obubonero 6. Neyanza nnyo. Nakusalako akalala. Tweyanzeege abagabana amayembe abaagabana ate nga tuli mu kiseera kiriwo. Kale Kadiba sigwe namba 3. Sirweru. Otyo. Tugenze tuwali wano kukyusa tugamba Ssekono tawaanyisibwa. Omusi w'enswa bwe bamwebaza. Kale bamwebaza batya? Nti buswagu. Ye naddamu nti? Nti kulya. Bakuwa obubonero 3. Ake-10. Obutiko obumera ku kiti ekikalu ennyo naddala nga kivunzevunze buyitibwa butya? Gudu. Nedda. Ndeerwe. Natasha. Nedda. Mwana muwala. Naawe wamma nkuwadde.
Ani edira olugave wano? Ani amanya akabbiro kabe olugave? Okamanyi? Kabbiro ki? Malere. Kati lwaki si wayogedde? Bakuwe bwino osome tobawa bwino. Tobawa kabonero bonna. Obutiko babuyita malere. Genda ku kirala. Uyo zitututte atolontose ava mu maka gano adda mu malala. Amagumba nga gasanga gayasaayasa. Agenda okujjukira nti Ssebintu agabira bawansolo amayembe nga kumpi ekirabiriza bazaana kyekiri ku ggulu. Kyava dduka Zambwa okusibamu ng'ali mu maaso ga Ssebintu. Naye yasanga Ssebintu yamaze dda okugaba amayembe. Muwe obubonero buna. Kale kadi batambula wamma jangu tunyuke naawe mwana muwala ani Nakalanzi Saala. Ebibuuzo bibiri ebisembayo si lweno olupapula lwo omanyi njagala okukakasa nti lwe bakubuuzizza lwerwo kiki owulira Nakalanzi ekiwanuuzibwa ku butayera kiro waka. Bakubonera obusatu kuba kugoba mikisa gya ssente waka obadde okyanguya manoga nti kuleeta bwavu waka. Kale omukopi aba waggonjebwa owulira ate omulangira oba omumbejja eyandibadde neggonjebwa tugamba nti ayina ki? Nedda Natasha nedda Kadiba naawe gezaako kale yegonjebwa lyammwe bakopi fe abalangira tugamba nti anigga bunizzi kuba kunigga titwemanyiza nnyo bakopi muwe bwino wamaasome. Tandika. Ko Ssebintu nti Wambwa ogubadde ko Wambwa nti mukama wange akalagaane nzize kugabana mayembe gange. Ko Ssebintu nti bwe twakulenze nga tetukulaba ne twewuunya nnyo kubanga tumanyi nti bulijjo tobula ku ntujjo ate nga waliwo ne bawansolo abamu abakulabyeko wano naye okuva lwe nabadde nteekwa okumaliriza omulimu Jeko tumuwadde obubonero busatu osomye enkola bwino takaze naye ng'awuliriza omulungi olugero olwo ekyagaana embwa okumera amayembe kyekyo kuwuzuumira mu byakulya ng'eri Ssebintu ali mu kugabula amayembe Wambwa ye yadda mu kuyigga magumba. King David High School wali eruka ye bategeeza nti essomero lya sekendwe lyokka gy'olina okutwala omwana n'afuna kyateekeddwa okufuna kuba ku ssimu ya director note 7503-284. Bannaffe abakeekawusi bali ku kizimbe kya Lukundo wano okuliraana akatale k'e Masaka akapyawo ekyemmanga awo mu kagoddown okulirako awo ku budaala katonotono awo obanga we basiika emmamba awo ekawungeezi gendeyo bakuwe buli kyakulya. Keeke zonna ez'emikolo zonna tuzirina ate ne bukukiiza obulungi tubulina. Tufune ku nooti 7 nooti 29-77-39. Masaka Parents Corner Nasalande Primary School tweyanziza nnyo. Essomero lino liri ku kkubo ne ligenda e Bwala nga waakava ku katale booti ak'e Masaka awo we kali. Bw'oba otandika okulinyalinya akasozi awo nga kasaawe k'e Bwala awo ffe we tuli tuleetera omwana owa Nasale P1 okutuuka ku ky'omusanvu tuli ku nooti 758-98-97 ate 6. Bannaffe ababukomansimbi Secondary School ssomero lya One Level kalicula mutwagikwata bulungi nyeene empya
era tugikwaza kale tuleetera abayizi basome tugaba nno ne basale noti 7 noti emu 16 24 71 kubako ku simu eyo ojja kubafuna. Winners Junior School wano mu Kirinda wano Nyendo Masaka ng'oyisiza ekisaawe ky'Omukasana ne weeyongerako katono awo somero ddungi buli kimu tukirina ekyetaagisa omwana okusoma. Tuli ku noti 7 5 8 13 St Andrew Greenlight Cup wali endagwe bannaffe essomero lyaffe gyeriri nnyo ate bano banywanyi nnyo mu Akabbinkano mutwale eyo abaana bafune ku noti 7 noti emu 43 93 5 aba Fancy Confectionery opposite wali ku ofiisi za meeya tuyina obwokulya obulungi tuyina keeke za buli kika genda wofune ku byokulya ebirungi ate ne bannaffe abayimuka Uganda batuwetu eri abaana ababiri ababa bakomye ku mutendera guno bo bayigiriza okukola ebizigo okukola ennoni n'ebyamakolero ebirala bafune ku noti 7 noti 4 noti 6 37 66 mulowooza nno tetugenda wa kigemuzi baana mmwe tumirayo abaana bantu babiri bokka buli omu waali wagenda okutumirira bubwangu nakala tumira mangu nsooka kwetondola okuba ebibuuzo binnene tumira nande kutumira wategeddeza ofunye ne jjajja wange omwami n'omukyala abasalidde Francis kojja abasalidde mukyala najja ekyannakase awamu n'abayizi ba tweyanziza Tereza wali omuzina buli omu asigale bwali tuula ddamu otuula Zinamufunira ku maama wange mukyala Makula Margaret bamuyita wange mwami Senkumba Emmanuel Kavu ebyanjiri tumirako abatuuze ebyanjiri mwenna tumira neba bafa mama Mande mama Lidia mama Ivan mama Namuli naye mbatumidde nnyo tumirako mama Esther Empaka kadi wajja oyimirira awo okusookera ddala nsooka okwebaza ogamala kojjange musawo zitwawula ebuyisa akawule kabooko esimanyi kyendikuba naye kaŋŋamba ekigambo kiri kimu kyokka nti barakallahu fikumu barakallahu ne Reverend Father Kitto bwana mukulu w'ekabooko naye nkwebaza byonna byonkolera omwogezi w'emikolo Kakuuto Sanje mwami Mujuzi Federico Mujuzi Federico naye omumanyi yaliko PTA chairperson okusomero Sabina Schools Mujuzi nga munene yali w'amaanyi mwaka gwe tuli waaye komaawe emboozi ya Mujuzi togimalayo Natasha abayimirira awo tumireyo babiri basatu okusookera ddala tumira tata wange omuto Mr. Magembe Charles tumira abayizi ba Grace Christian School mwenna abantu b'okukyalo kyaffe mwenna maama Kase Jajja Senga Matumiti Mujuzi Badi Wangameti waliwo bamalaabo Mujuzi Badi Wangameti waliwo omuwagizi waffe wa Akabbinkano Namwando Kalugendo mulwadde nnyo kale tukumusabirako nnyo Namwando Kalugendo babosuuke ne ku fayino za Akabbinkano obeerewo tweyanzeege katugende wa kigemuzi agemule neyanza nnyo neyanzeege katuseoke tujjewo Nakalanzi Sarah owa Green Hill SS okwatula yafunyewo 6 ebisoko nafunawo 3 engero teyafunyeewo obuwangwa yafunyewo 3 bwino nafunawo 3 n'alondayo kamu omugatte gwabonero buli 16 abasatu bano bonna bafunye 25 twagalako abantu babiri bokka naye kansooka ensombi bye bakoze Nabinyansi Regina okwatula yafunyewo 3 ebisoko nafunawo 6 engero nafunawo 9 obuwangwa teyafunyeewo bwino yafunye 5 n'alondayo 2 omugatte gwabonero 25 Natasha Olivia okwatula teyafunyeewo ebisoko yafunyeewo 6 engero nafunawo 6 obuwangwa nafuna 6 bwino nafuna 6 n'alondayo kamu omugatte gwabonero buli 25 ate Kadiba Nyansiyo okwatula yafunyeewo 3 ebisoko nafunawo 3 engero nafunawo 9 obuwangwa wafunyeewo 3 bwino yafunye 4 n'alondayo 3 omugatte gwabonero 25 n'abaana 3 balina obubonero bwebumu bonna nti tubatwale kaakati nno zigenze kati gwamadda wali Kadiba Natasha jangu wano Kadiba otuulaawo wire Mbazulu ab'ekyabakuzaawo bandabire ne Joyce oyo mugambe nti ebyaffe Kadiba yimirire wano nagambye gwe wazze mu bakyala bano
Kaakati buli muntu agenda kuba n'ekibuuzo kimu kimu bw'okitta obubonero busatu okiwulira munno bw'akironda era akabonero kamu tukwatagana bulungi. Kaakati essaawa emu ey'okumakya Omuganda obudde obwabuyita atya? Obudde bwa ssuula essanja. Ngambye essaawa emu ey'okumakya. Essaawa emu ey'okumakya kasenda Kadiba sigenda kuwa gwaha nedda Kadiba wageyogeredde mu ssaawa ya munno ekyo kiganye. Kadiba kati gwe gwembuuza essaawa 3 ez'okumakya Omuganda obudde obwabuyita atya? Wangi mindi bakuwa obubonero busatu ndi ku ggwe. Essaawa 4 ez'okumakya Omuganda obudde obwabuyita atya? Kalasamayanzi obubonero busatu. Titubaawudde buli omu mubuuza ekibuuzo. Tweyanzenge omulungi awuliriza wekyo bwe tugenze babbinkanye mwekwate mu ngalo ate tufune ebivudde mu bannaffe